Yes, mukasiya kantu tulekedde kyatuleseewo olwaliro. Kasema kano nabagayo emyaka 14 akudda waggulu. Bw'oba togiweza anti owulira gye katandikidde. Aya. Nabagambye kasema myaka 14 akudda waggulu. Bw'oba okimanyi siremu ogiraba ne nnyazaalawo, oba ogiraba ne ssezaalawo, olwaliro bakwesonyiwemukko, bakayise the to-do list. Mbagambye emyaka 14 akudda waggulu syagala mwekwase. Kuba buli kimu kyonna nga bwe kiri mu sinema bwe bakyogera bwe ngendo kibawa. Syagala mwebuuze nti ate akikola atya. Aya. Nga bagamba John Simons Billy Hada bonna bagera kuba mu sinema gye twolekedde. Mu kutandika balina bye bakulaga. Ebifaananyi ng'ogasseko ne certificate ez'enjawulo ez'omuntu omu ayitibwa Brad Clark. Nibajja bagamba Rachel Bilson agera kuba mu sinema gye twolekedde. Twabonako mukayitibwa Orange County Kaseri. Mpozi Andy Shambaga naye takabuzeemu. Donald Grover bonna bagera kuba mu sinema gye twolekedde. Nibagamba Dominic Directs, Adam Parry, ne DC Pearson, Connie Britton takabuzeemu. Nibajja bagamba Clark Craig naye muneeno. Wabula Alison Seiga ne Chris Parizon tebakabuzeemu. Kuno kona kwanjwa kwa sinema. Laba nibagamba Howard Pia yagezaako kwasaganya enguliko. Wabula the same time Paul Franka n'akagatagata. Nga bagamba Reinberg ye production designer wa sinema. Ebiseera bisinga kati ne kuposta ku sinema tuwandikako 18 okweyongerayo. So kati bw'okalengera nga mu butuufu sinema wandigitidde togikwatako. Nga bagamba producer aba sinema baali abo Jennifer Todd, Brian Robbins, Maggie Carey n'akawanika n'abeera director ku Ntiko. Boyce Idaho 1993 gye tutandikidde. Tulekedde bavubuka bafujjo. Grace for that lovely a cappella version of the Kati twatandikira ku ssomero eriyitibwa Meriwether. A student who needs. Baana baali bagenda kuwummula. However, she did write one for me. Kati principal ng'agamba nti yandiyagadde ayite student agenda osobola okugezaako okwogera eri abaana. GPA in the history of Meriwether High. Mwana abadde musufu. Of mathletes, key club treasurer, editor, bintu bingi byabadde yenyigiramu. own self-published magazine. Yagenda okubeera valedictorian. Please. Genda okuwa speech y'obwa valedictorian. But remain seated so those behind you can see. Nina basaamu musigale nga mutudde ab'emabega basobole okulaba temusituka kuba ngalo. Era bw'atyo n'amwanjula. Brad Clark n'akwata ekkubo n'asembera. Please be quiet. Nina basaamu musireke. Our first lady, First lady yaffe Clinton once said, Hillary Rodham Clinton yagamba be both young and tosobola kubeera muto ate n'obeera mugezi. let's Wabula nze kye ngamba tumukakase mbu mukyamu mu ekyo. Vaayo gwe embeerera naawe. Bana sebo batandika omukuba olwali. Gasiya kati kwogenda tugamba kivaayo. Principal kye yakola kwe kujjaamu gye kuba yakiranga. Tajja sobola kumalako speech vaayo. Ka speech kabadde ka kisiru naawe. Kati alina sister we. I don't have a death list. Sister we ayitibwa Amber. Sister. Randy. Hey. Why? Ogamba kimukwano. Ono yamusimbirawo akafumito. Killer speech. Ka speech ko wadde kabadde kasufa macho kati kawedde nayo. Hair smells good. What is that, man? Enviri zo nga ziwunya bulungi otadde mu kilavenda. Ate gwani. Cameron Mitchell, sir. Babita Cameron Mitchell. Cameron. Brandy's science lab. Science lab partner. Basoma AP physics. Tata. Sasa teyaga muntu yefasya kawalaki. Ayina abaana babiri abobula wabula. Kano kasinga okuteeka mu nnyo kwegamba essuubi. Kali akalala ko kayonooneka dda ne kiggwa. You're working together at the pool. Oh, me. Osimanyi sibadde tugenda kola ffenna ku pool nti I mean, you got a full ride. tugenda soma ffe mbiriri. Tubasyeekeza tugenda kubeera ffenna okumala ebbanga. Fate is trying to tell us. Kati mbadde nnyina kyenjagala lissi okugamba. Birds in love. Laba nno bannadisi bali mu mukwano sirika naawe Amber. We're just friends. Relationship yaffe eri professional tulijja sibaseya. Kerisi bikoli abadde ajja kuba manda. That's okay. Wama obadde ogamba kiryoke. I was just saying that Mbadde ngamba I wanted just to give you this. kwegamba just mbadde njagala kusimba kino. Socks. Muleetedde stocks. Those are slippers and therefore you're doing. Ezo slippers ebiseera bisinga singa ofuna aba akyayogera basiya bannakyala ne bajja.
ne basooka ba celebrating ngaawo bano sibulinga bumalaya Fuck fest and go to a party? wandibadde oviira family yo ne tugenda ku party Hi, Mrs. Clark. ati ogamba kimu kya Clark kati basizewo bagende ka party ngeri gye bawummudde Hey, go fuck yourself. gwe sola ekimaani You don't give the chick omukazi tomuwa sleeping socks whatever, man. You give her girly shit like alisi osobola omuwa ekintu crunchy. See, that's the thing, Brandy. anti bwe buzibu obuliwo brand ali unpredictable tosobola kumanya ki kyagenda kwagala kyagenda sanyukira The rope. ono naalina seyaawe Knew it. abadde aze musiikana Kinky. Oh, shit. tugendagenda ku party Got a page. Let's jet. ke kaseera tugenda abadde alina byawandika waggulu ku board shove the tassel up your ass class of 1993 sebo byabadde atwalidde obudde My clothes. And see, kati ono atandise okukola lisiti ya college nga byagenda okukola biki byateekeddwa okukola engoye zagenda okgenda nazo ebitabo byagenda okgenda nabyo Special sleepover. Yes. God, bwe balina okugezaako okukola special sleepover put on the list. kale kansiekeko ku list Sure, that's gonna take balina okulaba beaches shower shoes. Do you guys know how much bacteria is in those communal showers? If you don't bring your olina okgenda kwegamba stop. omanyi bacteria zibeera mu college Baked. lekeraawo naawe ebyo bijjeho Buzzkill. Okay. ebyo binyiiza bunyiiza naawe Guess it can wait. kale ndowooza ebyali si birindeko I am kind of excited for the all-night graduate. ndi musanyufu kubanga mu butuufu tugendagenda tufune kapata akasembayo I think it's the perfect alternative to Derek Birdwell's stupid kegger. I mean, who needs alcohol when there's a... waliwo kapate ke bagendako kapate kabika kakijega bya kyaki Hey, seriously, you missed it. oli yayitawo buyisi ayitibwa Fiona owayo misize bwe tulina okgenda wali we tukyamira You said kititulagawo oyisewo buyisi almost 4. alisi wandibadde omugamba agenda kuzimba emimiro I am turning this nedda sigenda kukyusa motoka eno to a real party. ngenda kutwala ku pate eyaddala ffe tetugenda kwezo pate za kisiru eno yepate eyaddala waliwo eyewaga okunywa yanywako kati nabiza mwasamu alinga tomutekino katonda wattu Suck. yesu kristu eno pate esakinga amategeeza sakdix Here. Come on, let's get tuve wano ketugenda kugenda wa out of the judge. olina akutta eccupa Hey, you know, in Europe, there's no drinking age. nze kuli ekintu kimu Means wine and shit. mu europe ate nno alisi yo teriyo drinking age abaana baba bakyali bato nga bakabaza ne babasimba eccupa n'atandikirawo okunywa Can't have a little drink. bakute n'eccupa ya zapa bagenda maaso n'oguwuuta Hypocritical laws. Fiona. fiona Driving. Okay. bwe bituuse nze otandise okunsula eddalo n'okufuula eccupa gy'ofuula kati aba agenda waliwo omwami eyali erudda ng'agenda maaso n'okusuna akano ka acoustic gita Is that? yabuuza oyo ani That is rusty water. oyo siyo bamuyita rusty waters asuna gita bwonna obwana ne busubbala ne bubeera wali nga buli kamu konna kawulira kafa kati noono yawulira nga asubbaladde mu butuufu okusinziira ku rusty waters engeri gy'asunamu gita yasooka n'ayimirirawo nga bimusobedde From my head to my feet. Do you take sugar? No one ever katonda wattu take butter. Now shake yalabira tawona alinga ayimbira ye tatandise okusubbalala muli oyo gwolaba ssebo mbeerera tebamutaganjulangako bukyanga abaawo siiruku eri bulungi nnyo come on, fire. Oh, you're yawulira nga on me. mu butuufu kyamwaliriza okunywa zapa Some oyo mbuuzanga mubaraka me. yamuwuuta We can stay. ate okukakala takomekedde ng'anywedde tanyanga ku mwenge bukyanga abaawo yayitawo erudda ne bamuwunzika n'asooka awuuta guno ogwa pipa bali babeera wali kuwaga abazina dansi ne bazina dansi gabana empale gyayambadde mukazi wattu akyalimu n'amaalo ayina empale eziriko ennaku za wiiki mwebale mad kati ono yebbo yakamatira seyawaako ono yamusimba kadriki namuga agenda okakuba amanda yangwa tokirwamu I think I'm sticking a beard. tokirwamu I found my leg. kumbe gwalina okuba amanda atamidde bano bamwetika ne bamuleeta eno mu kisenge Am I right? ndi bulungi temufaayo nja kuberoke n'akwata ekkubo n'alinnya asobola okwolekera waggulu ku buliri Don't. nawuli atali sitede waawo tugenda kusaawo osobola okwebaka bulungi ennyo aya n'akuba omulanga I've made it to the top. sobodde otuukira ddala waggulu aya Go. Let's go. wama tuzanye ettepo There's a hand. I'll be in bed. kubula egyengenda okwekweka ngenda kwekweka mu kisenge tebereza oyo ttepo nabaki oli akubulira n'egyogenda okwekweka
ono yasiikanayo kadigita agenda okasika nga kakuba emiranga yafa enseko kero yajja anoonye eyekwesono erodi ayitibwa Rusty Waters abadde asona kajita kero yatuukira mu kisenge ye teyamanyi oba kisenge kikyatuukiddemu naye kasera yasiikanayo omuwala ndowooza ke kaseera nkusaavinge mu butuufu okusaavinga kyekigambo keri kano bwe kamulaba kasubbalalirawo keri nga bw'omanyi obuwala embeerera ko kajjiirawo kekasooka kamukwata ku mabeere waawaawa lwaki sooka nenkusimba zi vibrations namuyisaawo namuteeka erudda ngenda muyisaamu omusinde tamanyi nakukuba kiisi lindako sooka olindeko agera wulira byekwogera byakijega Yesu Kristo gwandi bampita bulandi kaka bali Victorian Not who I was looking for. si gwe mbadde nnoonya onoosonyiwa mbadde nnoonya mulala yasooka nazzazapa yenna Stupid. What was I thinking? nedda mbutuufu mbadde ndowooza ki Down than it does coming up. nti byadde biwoma nga bigenda kati okudda bifuuse bizibu Why did Yesu Kristo say that? lwaki nayogedde ebyo Back. lwaki dda mbutuufu nayogedde nesimu kiisinga The fuck did you kiss? ani gwe wakiisinze That's whom the fuck did ani gwe wakiisinze gwe nkubuuza Kiss Brandy. Brandy? Brandi the fuck did you kiss? ani gwe wakiisinze Rusty Water. Rusty Waters Rusty ki No. tuŋŋamba Serious? ukakasa I've never felt that way before. nze nali siwulirangako kiwasubaladde No. nedda Like, nervous. kwegamba nawulidde nga ntidde I didn't know what to do. nabadde simanyi kikyakkola To do. Always. So, ebiseera bisinga mba manyi ekyokukola Rusty Waters. kali wakiisize Rusty Waters You didn't put out? tewasobodde kukkiriza Or a lesbian? No. oli lesbian kulolera siri lesbian Out? I didn't know how. nabadde simanyi ngeri gyesobola muteerawo You just kiss him back. omukiisinga bukiisinzi It's not that hard. sigamba nti kizibu ale singa olimbeerera ng'ono kataala si bwe kiri I mean, kiki naawe You guys, this is serious. bana ekyo kiri siriyasi My French was with Jason Swan and now omulundi gwe nasooka okiisinga nakiisinga Jason Swani interfering with ate sigamba nti oba twasobola okugezaako okubeera mu relationship twafunamu obuzibu if you didn't lose your shit. Can you imagine losing your V card to a college? gwe teebereza okuluzinga vikaadi yo eri Guy College Yeah, you probably come. osobola otta buli bulungi ng'esatu mirambiri azekubuulira gw'osubiddwa omukisa It's an orgasm. yasooka n'ababuuza okutabula kyeki wanted to and omugakyo gaato kimanyi protection and maybe a cute bra and we could have oba osanga senga tubadde mu mbeera nnungi mwandyekono ye Totally. twandikikoze Blew like a major opportunity. mutuufu omukisa ogusudde Bloomer pancake, but let's face it, you're naye amazima gali nti not getting any younger. sigamba nti odda buto this nipple. nakutte ne ku nywato ze You guys nakutte enywato ze nenzinunanuna kale ekiryoke ja kubeera fine tofaayo kati mu kaseera kano twakwateko bwe tutudde eka bali bamugamba boyi wasubiddwa omukisa okuluzinga vikaadi yo eri College Guy mu College Guy abeera ne experience kati jjukira gwe oba ova mu high school muganda wange enano gwe yasiika neno mu kinaabiro ng'ali mu kwewaata magulu osobola okundeetera ku kyayi patchouli. ye fiance wa sister we Why is Chip shaving his legs and lwaki chipu ebyo bigera abiwaatira eri Bikes, duh. leka naawe Spent the night, sweetheart. chipu yasuze wano ekiro yasuze wano Spent the night. He's going. yasuze mu kisenge kyo simanyi agenda kuvuba biki maama tagenda kuvuba agoberera bandi eyitibwa fish And to have a boy sleep over? noleeta omulenzi n'asula wano It's not a boy. n'asula mu kisenge Sammy. ono si boyi oli fiance wooli Say- alinze naani mutaddewa How's your little church? lwaki wamusuziza mu ntebe pate yabadde teyakyakigwa I wouldn't know. sisobola kumanya pate nga bwe yabadde yakyaki Me to a kegger. I got drunk and puked my baatute ku pate n'entamiira n'enziza balance probably ground me. ndowooza mugenda kungulawuninga Let me see, honey. leka tuba balina hangover tubagamba nti ofunye hangover oli mulalu If you ask me. And we trust her to make the wamma tumwesiga okuba nga tatulimba learn from her mistake. ebiseera ebisinga tumwesiga okuba nga asobola okuyigira mu nsobi ye Oh, she does not need to lie. tiyetaaga kuba nga atulimba nga gwe bw'otulimba A policy, That's right. osegeera honey. And we think this naye nawulira talyoke enough. You're not even gonna ground her? temugenda mu groundinga Unbelievable. Hey! kino kiri wayo towemula ku meeza kati mu kaseera kano
ono engeri gye bali mu kaholiday alina kapulu gy'alina okukola yakwase kubo najja genda okujja nga wakyafu kamala engeri gye badde mu holiday. I experimented with alcohol last night and puked on my way. Mwana munasonye okubanga nze ekikerezi nagenze nennyo omwenge nenzija ka balance kono Brandy Clark Club asikana Rusty Waters obutuufu lwamutulira bwati amujja mu mbeera naye gwe toyambala ku saati lwaki otukyankalanyiza. Man, last night was ekiro kyajjo embarrassing. kyabadde so embarrassing Type of sex maniac or something, but kyabadde kiswaza kugamba ndowooza wantu tenga sex maniac naye and start kissing you. Okay. Anyway, I Kati- think that you are here for some lifeguard orientation. ogenda kubeera ku lifeguard orientation kono buterevu All right then, let's go. kati bakitegeeza tugende tusika ne boss laba no boss This is the pool manager. ono ye pool manager He is sleeping. oyo sebo yeebase tomuwoganira Excuse me. nsonyiwaamu sebo Excuse mukazi wayo yakimanya alina omuzukusa sebo Hello. ngenda kusaba sebo ozuukuka Excuse me. sebo budde bwayise dda wandibadde ozuukuka sirikako sirise ekimwakyo It's all happening. buli kimu kigenda mu maaso baloota Me, I think- bwe sebo ologotana Please stop. waaye tonyiganyiga naawe bwotyo tonyiga awo nzija mu mbeera agenda okugjako obuwaani Hey. I'm Hey. Brandy Clark. mpitibwa Brandy Clark yazze ku lifeguard orientation She's a newbie, Willie. mupya awiri okay bamusimba nno kacupa ka drink Me if I'm wrong, but muntereezo oba ndi mukyamu Not hang out and get a suntan. naye ekyatulese wano sigamba nti tugenda kubeera wano tuwote musana I can't believe you're drinking that right now. siba kikiriza mbu anywa omwenge essaawa zi It is? omanyi saawa meka ya No. simanyi Eat on Friday. What day is it? nasembayo okutegeera nga lwakutaano leero lwakumeka mandi banayi tufudde maneja yayesala ka drink lwokutaano Newbie. obadde takimanyi bulwaliro mandi Clean up all that by myself. kyogamba ebyo ngenda birongoosanzeka No, you won't. nja kuyamba gwe vaayo naawe wamuwadde kasitowa agenda kalongoosa gamba tufudde bannange kati agenda okuzza amaaso n'alengera omwami ono Rusty Waters Rusty Waters yakola omubiri gwonna gubeera The colors for the wedding, like. kati yakwati kubona ajjeeka omanye ebiseera bisinga amanyi okwogeramu n'ennyoko we Hi, sweetie. Hi. ogamba kiswiri Waiting. Sorry, I'm late. mane munasonyiwa ndi kikerezi How is lifeguard orientation? bigenze bitya Humiliating. biswaza Burnout boss decided to make fun of me and bosi waffe agenze n'amanyiira college guy. wabaddeyo ne kolegigayo anyirira okamala When exactly did you lose your virginity? wama vaginity wagirozinga saawa meka Potatoes, please. mpereza ebyokulya George Please. mpereza ebyokulya omwana abuuziza mama we nga balina mu kulya Oh, dumbass. Front door and gala oluggi lw'omaaso gala olw'emabega door. banaye temwogera ku nzigi ezo Back door. tetukozesa luggi lw'emabega tukozesa lwa maaso luka temwogera ku luggi lw'emabega teri akozesa lw'emabega badde beevuma nno omwana abuuziza mama we You know, it's the. waluzinga ddi embeererayo You're gonna have to get with the times. Fine. naye ebiseera bisinga olina ogezaako otambula n'obudde About the call waiting, I'm talking about Brandy. njogera ku Brandy She's clearly curious about. omwana ali curious ku kigwanga ne sex Should talk to her. kiba kitegeeza neetaaga okwogeramuko naye nedda tokikola Good. buli lw'oyogera nabo tebiba birungi kikyotegeeza You had a talk with Amber and look how that turned. bw'oyogera ne amba kati amba ekigambo akigabanga bw'ayagala And she's been dating part of my friends. mazima abadde agenda maaso n'okudetinga abasajja abatumbaawo Gonna marry one. kati agenda fumbirwa oyo omutumbaawo Chip on me. oyo sinze yamuleeta And anyway, ye ng'ofudde nekwebyo he's just gonna wait until her wedding night. kati olinda olowooza agenda kulinda paka ekiro tekyatukoleranga nze naawe amugambye kulowooza agenda kulinda paka ng'amaze fumbirwa ku kiro kyekyembaga alyoka akikole namugamba tekyatukolera nze naawe with Francois. Our exchange kati naye ajja yeebuuze ku sisa kubanga sisa we ye expert mu bya sex too loud enough. obuuzi awo waluzinga diva gintoyo kono nga nyina emyaka 15 Touche. Yeah. He had a big dick. gayi yalina zubula ennene Not that bad, but it really didn't get good until sophomore year. kwegamba tibyali bibi naye byaterera nfunye kwegamba mwaka gwange By then, the guys had cars. We would park at Beaver Creek. mu kaseera ako abalezi balina emmotoka twateranga opakinga eri ku Beaver Creek simanyi abantu bakyagendayo bavinga sex Oh shit, right. Virgin! mpozi gweolimbeerera It's good to finally be smarter at something than my kid sister. ndi musanyufu okubanga nyina kyenkusingako alesi okumanya You want to pop that cherry before you get to college. manyi kijja kuba kisufu singa oluzinga vaginiteyo bifu nga tonagenda mu kolegi I'm a mathlete. ye nkikunnyonnyole ntya nkiteeke mu kibala ekya math konaawo kijja kuba kinkolera
kachiri bwekiti is like one big sexual pop quiz. ku nsi ya Katonda okuluzinga virginity yo kubanga kuwa kigezo ky'amaanyi. Crazy freshman year. I fucked my IRA the first week. Man. N'asooka amunnyonnyola ekye yasooka okukola. Was it a girl? Yeah. Ono yeggalako ne ku bawala. Yesu Kristo. Kali asitegedde mu bino bigenda kubeera bizibu okamala. Let's do this. Wama tugenda maaso n'okikola gwe tofa. Tulimbisa bya 1993. Kalisi ya college n'agijjako. Tuddu list gy'ayina ya kuluzinga virginity. Wabula by'ayina okukola bingi. Ng'asooka ateeka ebbali. Ng'ateekako bulungi. Oli amubulidde biki byateekeddwa okukola. Kati mu byo bye bino wammanga. French kiss. Zibijje. Zihandi jobu. Boating. Motorboating. Kali ebimu yetabitegeera. Mulimu kye bawandiise musimanyi motorboating. Kali yebuuza motorboating nyina kuleta lyato nyina kukola ki? Must be British. Buli kimu agenda akiwandiika oral sex, phone sexy. Shocker. Shoka. Shock. Ate shoka, shoko kyeki. Kuyishamu si story ki. Price. Hand job. Hand job, bro job, rim job. Ye job zinga nyingi. Anyway. Ye rim job kyeki. Come on, Rick. Kali ebimu agenda n'akebera mu dictionary, encyclopedia nga loozo bajje ebiringa wa! Bigambo tebiriyo. Yawandiika list paka saa 9 gwa kiro. Sexual. Kati ekisembayo byonna Rusty. sexual intercourse with the rusty waters. Kali yayagala omuntu abamuggyako embeera ye rusty waters. Yabamuggyirako siiru. Let's get to work, vagina. Ndowooza kati kiwedde. Let's go to work V. There you go. Have a good day. Bye-bye. Kali swadde ebbali bano basiraabe balina wano we bakola. Hello, welcome. Why sole kiki kyoyagala? I've decided to lose my virginity to Rusty Waters. Nsazeewo virginity yange ngenda giruzingira ku rusty waters. No. N'asimbula basiraabe amaze obbaliiramu. Kitty fuck, blowjob. Kati n'abaleetera list yagi balage. Idea that you could be so Sophisticated. Mu butuufu nabadde simanyi mbu oli sophisticated ko nedda oli I malayo. haven't. Ebisinga ku bino nze sibikola nga bukyagambaawo. Listing nga hevwe. Scam on other guys and then hook up with Rusty. Kati kyogamba ogenda ebimu bikola ne bagaya bala then hooking up ne Rusty kono bwe kiri. I never said Kati ebisinga kuno ebyokisinga hand jobs, bro jobs. Agenda funayo omuntu gwakigezesezaako. Naye ng'ekisinga byonna ekisembayo byonna ayagala kimala na Rusty Waters. Actually sounds really elegant. It's not. Anywho, I'm witty, engaging, smart. Naye kansibe mbu kiro ekintu kyaddemu ku magezi ge. Sexually experienced to the package. Totally. Kale siganye sina experience mu bintu bya sex oba kinaye. What guy's gonna say no to a virgin, right? Thank you. Kulowooza ani agenda okugaana? Rusty Waters olowooza anaagaana nga kisekedde mu olimbeerera. Teri ayinza agaana singa omugamba nti ndimbeerera. Gwe kyoba okola ebisigadde bikole, then onoogenda otuuka ng'omaze okufuna experience. Kati ayagala kufuna sexual experience. Anaagenda ogenda ku college nga sisawe yamugambye. Ng'ali okay. Twadda ku pulu gy'akola. What was that about? Ekyo sibadde ku kigwe manager. Get here, Don. Don't leave till September. Anti ebiseera ebisinga. Cheap daycare for the neighborhood brats. I'm sure it's not that bad. Nkakasa si kibinya abaana si batabbu. You wait now. Twogezaako banyooma. Baana bali bweru basaba kimu tugulirewo tuwuge. Otugulirewo tuwuge. Twagala kuwuga. Nina kubasaba musirike kyagala kulira ku Bakerere. Nassaako obuwaani. Mala okussaako obuwaani. N'akwata ekkubo n'abagulira. Ne bakwata ekkubo ne bayitawo bonna. Naye amugambye ssebo buno bwana tobunyooma. Tandika okuyingira mu mazzi. Kenakyala ssebo najja ng'ali eswaga. Kutte fulimbi. Ajeewulira. Rusty Waters yamutunuulira. Mwana laba nnoono. Kumbe waliwo abaliwo bamusindika paka mazzi. Loser, sucker. Tried to warn you. Nakulabudde buno bwana si bwangu ate naye n'amusindikayo manager omulamba. Misi ekibaliko bannange. Yesu Kristo kati mbakoze eki? Rusty Waters wajja amasoko gyekugyeyo. Oli obulungi? Kyangu nkugyeyo. Ate buli lwasembera we kali kawulira nga kasubbaladde.
kyava akasikayo. Are you okay? Oli okay? I am now. Anti kati ndi okay. Muyayise bona akazaayo. What's a little hazy, nigga? You good? You're good. Tofaayo oli okay? Ndowooza ekyo bale tokimanyi mu kiga kutuukako. Abayi mulekerawo okulwanisa ebinaaka ebyo. Agenda ofuwa firimbi. Jangu olaba olwo kye bamukoledde firimbi baba ateekamu omo oba biki. Agenda okweyiwako. Sun cream we. In my sunscreen bottle? Bamutereddemu mayonnaise. Hell. Kwegamba ekiri wano. Naye nze simanyi nakumanya. Kyebulya buli kimu kimalamu emirembe kati abaana ne balengera pupu. Baby, Food Patrol. Genda gwe mupya genda ogye mupupu oyo. How very Caddyshack of you. Pupu seba atengejja. Pupu. Like Caddyshack. Muveeyo. You know what that means? What is it, you guys? Baby Ruth? Kiki kye mwagala okunkola? It's very convincing. Ono si pupu nammwe. Tayinza kubeera pupu bw'ati naye nga okimanyi nti agenda mukwasa engalo. Mulayika mudidde sausage ne mugiteeka ne muno. Kumbe pupu waddala. Yali pupu waddala. Gwe. Yali obusuuku. Omusiru alidde pupu. Katonda twate ekyo mbadde sikiraba. Ayagala kuzza balasi. Lwasite wotaza ayagala kuzza balasi. That was awesome, newbie. Ekyo kibadde kisufu nubbi. N'olya pupu. Kali akawungeezi nga bannyuka. Mukazi wattu yajja. And girls' locker rooms are clean, okay? Maze okulongoosa obunaabiro bw'abalenzi n'abawala. Ekyo tekibadde ffe yakunongosesa bunaabiro bw'ombiriri. Yakomekere amusindise paka mazzi. Kati Not falling for it. lwali kirabika tamanyi kuwuga. Agenda kuzza amaaso g'omugwagwa. Ekyewunyisa ye pulumaneja naye tamanyi na kuwuga obusiru obubuliko. Ono yakwate kuba bweteka amugyeyo. Yatandika n'okukolola. Ganyweddeko obunywi. You really don't know how to swim? Kituufu tomanyi kuwuga. What's wrong with you? Kikyamu ki ekikuliko? I'll lose my job. Baaba tobagamba bajja kungoba. Ngenda gamba. Call the Parks Department. Ngenda gamba aba apartment. Hey, Brandy, let's just not tell. Brani bambi tobaako kugamba toyita aba department. Lie. Oyagala nimbe. Judge. Shit. Lindako. Hey, look, I'll learn, okay? I'll learn how. Kale nja sobola okuyiga okuwuga. You can teach me, Kirungi omanyi gononjigiriza. right? You're like bossy and stuff. You like to order people. Kwegamba golinga bosi wano oyagala nnyo fugafuga abantu at least ojja funa akakisa akanfuga. Nkwegayiridde. Fine. Fine. Charge $6.25 an hour. Cash. Olina okunsasula cash. Okay, no more. 65 5 hours. oba 625 an hour. Deal. Deal. Teri. Okay, that's it. Hey, come on! Hey. You're still gonna teach me how to swim, right? Naye kituufu ononjigiriza okuwuga ye. Where's your towel? Yetawula eri luddawa. Siba amaze namusindika ne mazzi. Kati mu kaseera kantwadde bali mu mmotoka. Okay, Pancake. Made that list like a week ago. When you Lisi wagikola wiki ng'emu eyise emabega. Kati ogenda tandika ddi okukola buli kimu kyonna ekiri ku lisiti. Learners. Yeah. Also a learner. If you remember, I got a 5 on all of my advanced placement tests. Oh, right. And it just so happens I plan on getting finger banged. Mbadde mpulaninga kola kya finger banged. Blasted. No, it's finger bombed. Bakiyita finger bombed. Is I'm Ekituufu going to do it. kiri nti ngenda ku finger bombed. All right. Kale Just how exactly? just ye bana ekigenda kitya musooke mumpitiremu. Yes. Bwe kyolina okukola kiri kimu kyokka bw'obeera n'omusajja ng'omugamba nti amwet kiba kimala. Guy's the one who's going to be doing most of the work. Abasajja ebiseera ebisinga ogwo omulimu be bagukola ng'otula butuuzi wali bbali. It was like he was digging for loose change. Bwebwa mulimu abasajja abasiru agenda n'akikola n'abanga akunoonyaamu ebinusu. That sounds terrible. Bane nga kiwulika ng'ekyettabbu. Kati yajja bajja ewoono. Kataala. Your fingers. Ki ekyatuusewo ebingalo zo? Shit out of them, letting off some cherry bombs. It's gnarly, right? Isaawo oyingire munda. In here. Bwe jangu olinda ki? Get it together, Clark. Wandibadde ogenda maaso n'okwefunzafunza Clark. Si kyakabi si kyattabbu nnyo. Just finger bombed. Bamugambye ebiseera bisinga mulimu abasajja abatamanyi kikola. Oli n'akutuukako n'atandika ng'alinga anoonya ebinusu eby'ebitaano.
nga kunoonyamu ebinusu osooka kwesala kabiya kati agera okuza amaaso ng'alengera ono. You want some? Oyagala nkuwe Cameroon. Bamusimbako okunyono yakeeyira bweyizi teyagala kwefuula romantic wabula muyonjo asooka n'abako omwenge gwonna ono agera okuza amaaso okwekkaanya yanaabaseba emirundi 2 onoosonyiwa munnange. Did you just double wash? Unaabye emirundi 2 butereevu n'awuuta ekyokunywa kye kati gwe jjangu gondaze nti oli muyonjo kiisi agwira ngwiri ali ku Shakespeare experiment. Just let me kiss you back. Leka lisimpa omukisa nkunywegereko naye totongwira bugwizi bwotyo. Okay, ekyo mbadde sikirowoozezza. Sorry. Onoosonyiwa. Ayagala ku experience nga buli kimu kyonna kye bakola mu bintu by'obukaba paka lwanaatuka essira alyoka aluzinga virginity. Ebintu obikwata mpola bw'oti tupakuka kubeera ng'oli omutumbaavu. Banono babakubiza akayaga sole kibano ngamba kuba. You guys should try and scam with Duffy. Okimanyi Duffy ebiseera ebisinga mbamulu abanganyirira twala eri naawe. It's just the wine cooler's talking, man. You can't hold your liquor. Kizibu ekikuliko tosobola kunywerera ku mwenge gwo. Sikulimba. Dated for like a week in the 8th grade. Mwekwanako byali bya kikadde mu kya 8. I think I just never stopped loving it. Wosanga okuva olwo siko wanga kumwagala. Shirt Oli ayitibwa nno Duffy. on you. Duffy mbutuufu njagala essaati z'oyambala. Beekwana bakyali bato. So what? Why am so wet? Ono yeebuuza bamugamba kyaki. Gira engalo giyiseewo. Yalina osooka okusumulula kano. Kalinga sikaati, mpale sikaati. Said I'm wet. Finger me out. Kikinkugambye naawe gira engalo gigire. Anti munaye naye. Neebuuza eno sikaati mpale. Sibitegeera. They're skirts. Byonna sikootisi. Over or under? Waggulu wansi. Under. Wansi toteka waggulu gira wansi. Yes. Yangu watondwisa naawe. Musaasu ng'ayisaamu oluga. Olagala okuwulira. Nga lumutuuze. Byo ng'ate sibitegedde. Ekyo kyawedde naye. Finger bomb. Butuufu tekyabadde kyakabi nga bwe nabadde nsuubira. Kumbe yakikoze ate yeyanyumiddwa. Ogamba ki? Ogamba ki gwe? Scratch. Nawulidde nga gwe batakulanga kugamba ng'olinga akasiirizi oyagala okwetakula naye nga tokawulira tebyanyumye. Hey, can I see that? Leka tulabe ku ekyo. Can you watch the pool for a minute? Musoke muntambuliza amaaso ku poolu. Do you guys masturbate? No. Simanyi okumasturbate nga mweko nedda naawe tetubikola ebyo. Really? You've never like touched yourself? Kyogamba tokerangako ku makya ne weekwatako. I like straddled the couch. Only when I can't sleep. Nze ebyo sibyagala syagala birowoozaako. That Wano kiraga should flick the beat. nti ebiseera ebisinga omukazi ateekeddwa liisi okwenyonyogeramu olw'olumu. Men never climax during sex because the guy can't find their G-spot. Ebiseera ebisinga abakazi tebatuuka climax lwa nsonga omusajja tasobola kuzuula G-spot yo weeri. Ladies, we must take charge of our own sexual growth. Naye tuteekeddwa okugezaako takinga charge eri sexual. Go. Shoot. Mwe muvaano gasya mugende. He put his finger up my ass. Omwana atadde olugalo mu katoffaali. Right on the list now. Bino kansooke nkiteeke ku lisiti. Yabadde teyataddeko kya master lelelele. Kayisi yakola ngadde ebbali ng'asooka yeenoonya. Nabagambye 18. Ng'asooka yeenoonya. Teyeewulira. Siba bikola batya. I am not a quitter. Nze siri kwita. Sigenda kivaako lesinga manzoku. Sigenda kivaako. Kati yatandika visualizinga. UVA protection. Ng'alaba lwasse waters amukakanyeko amusiga cream. Better. Obugambo bw'omu obugambo obusufu. Muliramu obugambo buwomerera. Soothing aloe vera. Wow. Ate nno teyakuba nduulu. Naatuuka sisita we yamusanga. Akakayisi. Privacy, please. Kinaawe mpa kufuna privacy. Make it quick. Yangu abyokola. Yes. Chipo agenda kunkubira essimu essaawa yonna.
Fish is playing a show there. Were you humping a simanyi obadde ku pwiro None of your business. tebikwatako loser? loza Cameron amukubidde agenda kwogera naye Please be Rusty, please be Rusty. abeerwa Waters bannange This is Brandy. nze Brandy It's Cameron. Brandy nze Cameron Cameron. ogamba ki Right now, my stupid sister is expecting sisa wange alina essimu gy'asubira yangwako Fiance? correction. fiyanse wange va ku ssimu naawe amba Hurry up, Cameron. Oh, okay. yangwa Okay, so I was just wondering if Brandy wanted. If you, Brandy, wanted you to go out on a date. mbadde neewunya oba osobola okuzikiriza ne tugendako kadeeti nze naawe olabye otya Sure. mugamba kimu kale tewali buzibu Shit answer is that? oyo ansa nabakisirika naawe lwaki tova ku ssimu yange mbwaggwe Girl, I'm like you, fucktard. Oh, yamugamba lwaki tofuna zubula z'oba onyunyula kono nnyingi zenfunye siringa gwe luuza ne basooka balwana ne balwana ono yawulira balwana naye nga abadde amaze omugaaki abadde ayagala soreki gwe soreki ekituusewo kyapiiri yasooka zina ono naye nazina lwaki tuzina lwaki tuzina anti tuzina kiki ekituakiriza kale agambye lwaki nedda mugambye tugende out kudde nagamba lwaki nedda yebeera ansa tebeera ansa tulye dansi batumbavu bazibu tulye dansi ozanyambala ekikono si ekyo it doesn't. oli just Cameron Like who it is, you can't keep dressing like Tracy. yamugamba tekiri kwani gwogenda kusika naye totekeddwa genda maaso nakwambala bwotyo naawe kweka basikoti No, nedda I rummaged fiona yagamba ze kambeko kyenkufunirayo through my aunt's closet. nageze mu closet ya anti wange Say, so she's really lonely, but she just. manyi bamukyayi kati ali lonely kati agulaagula ku bigwe naluno lwe yaguze Wow. I like that. nkaagadde It's like half silk. kalinga half silk What are you guys gonna do? kati ogenda kukola ki ku listiyo Thinking dry hump. mbadde ndowooza ku dry hump She meant, where are you guys gonna go? kyategeeza mulaga wa Go to the movies. tugenda mu sinema mu sinema gyogenda okolera dry hump All the way. lwaki tokola hand job all the way mu kifo kya dry hump at least kola hand job kakati tudde bali mu sinema bamugambye seba akole hand job Why don't you try a juicy good hot dog? kali yeebuuza mutandike nti ono Delicious. oli ali ku biberenge gwe naawe omanyi sokolete binene gira tugire onagera okulaba nga bamu olowooza nkola ki musawo siyayika naye tebabimukolangako kati abali mu sinema mulimu abalina emizeejo oli yamanyirawo balina gwe batandiseeko yawulira obusungu owulira otya ndi bulungi nti ndi bulungi nabadde ntidde nga manyi nyina okufujjako alisa amalusu mu ngalo zange gusobole okuba nga guserera omukono naye kale agenda okuzza amaaso okwekanya kiki ekituusewo ate sokoleke bino biki byendaba kanzige empaamu eddakiika 2 waliwo kyalengedde kyabadde tasuubira n'asooka yeetololamuko ebyo byabaddemu ati yajja awulugumya essimu Chip, you're in deep shit ass addict in 2 weeks. gwe nkusse Chip It's medical. maama waali ekaayo n'ensonga nkulu What? I need your expertise. neetaaga expertise yo kale gwe mbulira I'm listening. ku byobukaba ki Okay. kale So I'm giving a guy. waliwo gayi gwe mbadde mpa handi job Gross, get off. va ku ssimu naawe Now. si kati naawe Peter. dakiika 2 eziyise emabega ekiki You're gonna give him. kali n'omulekaawo Stare. agenda kufuna bulubolo agenda kutanyala empiira gimulume I don't know how. There's a weird extra. mbadde nkyagira ng'enzula nga mulengerako eddiba lyesitegeera Circumcised? What are his parents like? Hippies? I don't know. yasooka n'amubuuza talisa kamusaizi Calm down. kuno ze sibimanyi Do with the pig in the blanket. kati gwe kyoba okola kiri kimu kyokka kankubulira ekyokola funawo oyiro ofuna butto olwo ng'afuna butto ng'ajja ng'asooka anoonya wayinza tuula amubuuziza nti amugambye nti alabika talisa kamusaizi kali ekijja kwetaagisa liisi ofune butto bw'afuna butto ng'adda ng'asooka amunyweza okuwulira nga kimususeeko wowe
something. Bako chokola nkola ki abantu baleke naawe. Do you want me to touch you? Oyagala kwateko? Nedda. Tonkwatako gwe guma. Oh. Yesu Kristo wanange. I paid $5 for this. Okay? Nasasudde sente zange nnyingi okulaba sinema. Kyokka bali batandise kwetiga. Onono. Musatu anatero tuka. Wawe! Sirikako gusajja gwe. Munasonyiwa. Onagera okuzza engalo tufudde. Nomutsamulidde mu ngalo naye tabitegeera. Ate bino biki? Ekyo kiwedde Yohani Job. I got it, honey. Number 1 on the list. Kati yakwate kuwona ajja manyi ebiseera bisinga manyi okwebuuza ku maama we. Amba ogamba ki? Why are some men not? Lwaki abasajja abamu balisaka musayidi abalala tebalisaka musayidi? I think the better question is, Nze ndowooza ekibuuzo ekituufu kiri nti lwaki babasaka musayizi nga? Kati maama n'atandika okuba Zubula ku mmeeza awo wennyini. Zubula ey'omuntu alisaka musayidi ebeera bw'ati. Ebiseera bisinga babasaka musayidi nga baana bato abasira bakikola lwa ddiini. Kati atalisaka musayidi waati waabeera Zubula zombi azikubyewo. Bana etulimu kulya gwe sirika naawe bino ebintu nabikuyigiriza kati ekona abiyige. that is very Kati eyo sensitive part y'omusajja omusajja atalisaka musayidi eyo sensitive part ye. reducing a man's sexual. Ate singa omuggyako ekiriba ekyo bwanga reducing sexual pleasure ye toyina muggyako. That's a good question. What's a good question? Kibuuzo ki? Did it hurt when you got circumcised? Wama bakusaka musayizi go tata yadduka buddusi atodduse tata yagala nayisetekera ina family oli baba mutiru buzibu. Ono yefula bwagenda muyambako yamuyitako buyisi. You look fantastic, by the way. Sardine! Yagenda sika n'oli mukyala. Pigs! Someone's been using her ab roller. Let me tell you something, lady. Leka mbeeko kye mbagamba ladies. Mind. Flash a little skin and they're like, Abasajja sengo balaga ku mubiri abasajja balina embeera embi bw'omulaga ku mubiri kugamba baabeera ki. Willie, I got this. Kati bw'akyogerako ate n'akirowoozaamu. Yajja eno ewali obugwe. Agambye oba osanga kyo kyekijja omuteeka mu mbeera Rusty Waters. N'asooka ayiwa kulaba nno bw'ayambadde. Mbazze kulaga ku mubiri naye. New suit? what, this whole thing? Kiki? Gwe vaayo bw'oba otiddeyo ze kaakulaga bwe bakikola. Ayagamba okusubbalaza Rusty Waters. N'ayitawo. Ndaba nno yeefula romantic by'atali. Tayiseewo paka mazzi. Bw'avaayo akalega kasigalayo. Eno tannategeera. Bwe bagenda okuzza amaaso. Rotate? Kuba akalega takyakayina. I wanna put your top back on first, though. Oh my god! Agenda okuzza amaaso tufudde. Akalega abaana bali mukazanyisa. Abaana abaana. Munziriza akalega kange. Tiri 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 tiri. You look like a little boy. Oka olabika nga akaleezi. I have bigger boobs than you. Kino bubeere butono. See that one coming? Yasalawo aveeyo no kyava ajjako essaati agimuwe. In Europe, go topless all the time. Mu Europe abakazi batambula tebalina mabikwe kati bayambadde ebbanga lyonna. Big deal. Siraba makulu gaakyo lwaki mukifaako nnyo. What, Janet? Your kid's never seen tits before? Kiki lwaki weeyisa ng'omusiru abaana bo tebalabanga ku bbere bukyaba bayonkanga ki. I know what you mean. Manyi kikyotegeeza. I like it. What do you mean you like it? Dad! Guess what? Kati akaseera kaatuuka nga basinga bagenzi. Yalina otendeka pool manager. Juya pool manager tamanyi kuke kati yalina omutendeka. There you go. Awo si wabi ekintu okikwasiza maanyi. Genda mu maaso mpola mpola. Ate saagala kumanyira bwe maakuyigiriza saagala kumanyira. You're in 4 feet of water. Oh my god, you're such a jerk. Oli musiru nnyo olusajja gwe. Obadde mukyalowoota nga alowooza ali wanti. Era ddala ndi mutumbaavu. You still have no tits. Naye era tolina amabeere. Muyisawo n'amuteeka pembeni. After you're sick.
kyolina okukola kwekwatira waggulu obeera waggulu ng'otengejja bw'okereso byogenda kwayo wasi mazzi. It's weird, huh? Kiri weird ndowooza You kind of give up control, or you just know what to do without doing it? kwegamba ebiseera ebisinga awo obeerawo ng'olowooza buli kimu kyonna okinako kontrol n'otuuka mu kifo nga kino nga tomanyi kyakukola. Well, don't take this the wrong way, but saaga kino kifune mu ngeri nkyamu naye super bossy and ebiseera ebisinga omanyi okwefuula boosi, really annoying and ebiseera ebisinga ng'onyiiza, kind of a bitch. ebiseera ebisinga n'obeera nga bitch. You should take it down a notch. nze nga wandibadde okendeeza ku mbeera ze ez'ekyolo kyafu. kulabye otya? I really don't mean to come off that way. See, that n'osonyiwa ebiseera ebisinga mba saagala kubeera bwe ntyo. bad and I started to feel bad for you. tulaba ntandise n'okukwatibwa ennaku. No! nedda sikaaba Call me a bitch. just ompise biiki ne kinnuma. Me out again. ozzeemu okudda mu mbeera ze ez'ekisiru. I want that ride or not. Let's go. gwe naawe neetaaga entambula eyo vaayo. Willie, this is Amber, my wiri ono ayitibwa amba sissa wange. boss. oyo bosi wange ayitibwa wiri. Oh, hey. I was a senior and nzijukira nali siniya nga gwoli sophomore. The custodian. nali ndowooza oli custodian. thought I was the custodian. abasinga bwe baali balowooza. Sisters, you two are nothing alike. naye ate mwe temufaanaga kubeera baluganda weebali kusiima. To get my stuff. alinga agamba nti oli ali sopoole mujega ate ono yeefula nnyo sharp. Amber, you shut up. sirika naawe. Hey. Howdy, neighbor. I'm not your neighbor. gwe siri neighbour naawe. Doing Wilson, the neighbor in home improvement. Whatever. Give me a towel. ky'opadde ku tawulo kwono ogenda eri tomumanyiira. With you for a long time, but I wasn't sure if you were mature enough to handle it. yamugamba nti emboozi eno nali nayagadde okunyumya naawe okumala akasi akawanvu naye nali sikakasi adda mu butuufu nti weetaaga. Brooks. ekituufu kiri nti nze nasooka okuluzinga virginity yange eri rodi ayitibwa brooks. You first? eyasooka No. yasooka okweggalako nedda. No, George, nali wakubiriko nedda. in college. george twasikana mu first year mu college. Where did you and this Tucker Brooks do it? In the vagina, but that's... kati mwakikolawa. No, I'm- kono mu kigambo sigamba yakweggala wa Assume the vagina. yekubuza nti badde kimanyi yakweggalamu. Beaver Creek. twagenda eri ku Beaver Creek mu mmotoka. Mostly. buterevu mu mmotoka ne mu butu twaliyoko. I never went to Beaver Creek. nze sigendanga ku Beaver I Creek. told you. nze gambye Mine was with you. nze omulundi gwawe gwasooka nali naawe Good. naye ate nga wali super. I read Penthouse. kali nasomanga obutabo buno bw'abakulu buno bu Penthouse. Why didn't I think of that? ye lwaki saakirowoozaako ekyo soma obutabo. Whoa. kali yafuna obutabo bwa Penthouse. Afro on the snatch. abasajja bedda nga baali tebeewala kata. gwerengero ono alinga alina afulo ku mutwe. Because they're real? Weird. amabeere g'abano koona amabeere ga ddala. The worst feeling ever. It's like a tiny boxer. It's just like kali yatunulanga Rusty Waters ali waliko gyetaasuna. he's just pounding away at your nuts. era naye n'amutunuulira. olowooza bali boogera ku ki? I don't know. simanyi. They're probably about oyinza okuba boogera ku nsonga zaabwe ez'ekikyala periods n'ebirala byonna. real. Okay. naye ekikulu kya byonna waliwo ensonga ze mbadde mbayitiramu wano enkulu. Guys, mwe Rusty Rusty looked at me, atunuulidde whispered something. n'abaako ekigambo kyagamba Derek. What do you think they're talking about? kalowooza batugamba batugeyaako ki? Hey! gwe You want to ono bamukwata bba akatabo ka kinakukka. Circle back. go find out what Rusty's talking about? genda omanye bali be boogera. Chicks are talking. gwe naawe genda omanye bali be boogera. Come back and tell us. okomewo otubuulire. Pronto. yangwa tokirwamu ate. So, Pancake, are you ready to knock blowjob? kati oli mwetegefu ku blowjob oba nedda? obedda ali ku practice ali ka ice cream naye apracticinga blowjob. kati ono bamusindisa embega. You should check out page 47. wandike bedde page 47. Wasn't there that if a guy bagamba nti ebiseera ebisinga gayi bw'aba anywa omubisi gw'ennaanasi will taste sweet? Isn't that weird? biba biwooma. Saturday though. You should come. I mean, I know it's not a big venue I can lose her. kano naye anyumya agamba nti alina okugenda okuba waliwo bandi gy'alina okugenda kukubirako. Like this? Yeah. Brandy, you can't swallow. lwandi tosobola genda maaso na kuswalowinga. Jizz hat? bw'oba okola blowjob tolina kuswalowinga go ge mazima. Which pussy with that guitar? Ha! buli omu azizaayo olugambo. Rusty's playing cats. Rusty agenda playinga katsi. katsi I love that musical. lulimba olwo nga ndwagala. Pineapple juice, she'll give you agambye mbu singa onywa omubisi gw'ennaanasi agenda kuwa blowjob. Ha! Rusty gamutuukako naga atufudde.
Do you guys want me to get you some pineapple juice? oyagala kufunire ku mubisi gw'ennaanasi mwayangu wano tokirwamu genda oleta omubisi gw'ennaanasi. Hey, Brandy. Aya Hey, Cameron. katuli amasi otegeera ani gwagenda okufunira bulojo mbadde nsaba ku lwokutaano ku lwomukaaga nkutwaleko out And I don't know about you, but I bagenda kulaga sinema Yeah, sure would. ate mumatira megryan. have See you you. later, pancake. kale ndowooza tunaakulaba edda pancake So I'll pick you up at 8. kali naakukima ku saa 2 Knock, knock. Laundry delivery. mbadde nkuleetedde engoye ezo yajasika ne sissa we. Don't worry, I washed your Wonder Bra. tiweerayikira akalegako nasobodde ogezaako kooza G-strings, though. naye buno bugistring nabadde simanyi ki kyenteekeddwa bukolera anti yensonga tebamala gabuzingazinga. Okay, Your lotion smells really nice. loshoni ewunya bulungi. Strawberries and cream. eno strawberry and cream. Why are you being nice? lwaki ogezaako okubeera omulungi gyendi Thought you are planning the wedding and anti kimanyi opulaninga mbaga ogenda kufumbirwa kimpu I should help out my ate kusya katono embaga sinyanka timani njagala lisi ifuna engeri gyekuyambamuko. You have no idea how kituufu embaga eri special gwe tomanyi ngeri gyentoba nayo everything. kumba alina kyeyeetaaga mu luumu ye. I know, right? mbitegeera. So, what Kati. are your plans for after the summer? pulaani zo zigenda kubeera ki oluvannyuma lwa sama I mean, ngenda kufumbirwa kimpu you didn't go to college for your MRS degree. anti kimanyi sigamba nti watikkirwa just njagala kumanya kyogenda kukola. Baby's gonna take care of me. Amber, a woman needs a man like a fish needs a bicycle. ye yagamba kimu kimpu agenda mumulabira kasita amala omufumbirwa. n'amugamba omusajja ebiseera ebisinga teyeetaga nnyo omukazi ebiseera ebisinga teyeetaga nnyo omusajja mulabirira. But I don't have to. n'akoona dansi Like that. kali mu kaseera kantwadde bali ku mosi maani egenda mu maaso n'okkoona. lwaki lwa Sea Waters tajja bandi eno bandibadde bavuddeko dda lwa Sea Waters ng'agenda playinga kange n'ensooka embabuuze lwa Sea Waters gyali. Today, in pieces, I don't know. ne banna abagubojja Like I'm no waye ensonyiwamuko wanna live. I don't know who else to ask. mu butuufu simanyi ani waakubuuza naye waliwo omulenzi atera okuba akusikijita ayitibwa lwa Sea Waters kumbona alina kyalengedde ayimba A little piece of me. ye yali amwesimbye maaso yalengera mabeere linnya waggulu eno yangwa Does anybody wanna? ng'amwetika ng'amuteeka waggulu Does anybody wanna live inside a quarantine? ng'atandika kulya muziki. Oh my god. tufudde Fiona asooka olegera ekiri eri atulowooza munnaffe tebamutadde ku siteegi Does anybody wanna live? tugee tumutaase yangwa tugee tumutaase Wanna take a little piece of me? Does neno tamanyi mazina g'alina kuzinirayo. disease? kiki kyokola ogamba ki Tell naawoze told kumegana amazina olina koona bukonyi wooti up all of bali b'omuziki bagutegeera that. She told me so. mukazi wa talina kyamanyi. End up all alone. waawe anaayimba najjaawo nzike. Thanks, Boise. Clearly sucks, bro. mwebale nnyo mwebale ddala Too bad if you're not too busy. And also, thank you for mwebale the opportunity okumpa omukisa having me dance. okulinnya ku tiseegi nemba wa dansi katuni yabadde atesizaamu agenda mukima bagere balaba sinema. Good evening, Miss Clark. Hi. ensiba Mr. Clark gwani This is Cameron. ono Cameroon naawe So is Brit. gamba ki Brandi waali Oh, I'm sorry. I think there might be. onoosonyiwa kiraka waliwo engeri y'ensobi Nerd got stood up. bannaadi bakuyimiriza wano kituufu bagayizi eva bye basembayo abalungi Will you give it a George tokyesibaako naawe kale ne George atatandise okuyomba dda mu butuufu nali ndowooza ali mbeerera kumbe Jeez, Kirk, come on in. gweyingira munda It's Cameron. Who's Cameron? bamuyita Cameroon tomuyita mannya malala I'm sure Brandy will. musaatu bamuyita Cameroon kati bamugamba akwate kubo nakyala amulindire waka yayitawo n'akwate kubo n'ayingira mu kisenge naye mutuufu awuli akakyaka n'akafa ketuka mu kisenge nga kalina engeri gye kali akayonjo ekisenge kyako kyonna kinyirira You were free. Hello. Do you think about me? n'ayitawo paka erudda ku buliri Say you do. n'afuna piro And you couldn't see. I would have come along. agera okuza amaaso nga dayala eri wano okuyisaamu amaaso okwekkaanya What do you do? French kiss. French kiss Could have And felt bomb apart those with scorks. you. But I knew
Yesu Kristo ng'ebiriko byonna Handi Job Cameroon Seborodi n'ekifaananyi kya Zizubbula Hell erisa kamusaizi n'etalisa kamusaizi yagamba tufudde Musatu yali experiment yakimanya bano kibakola beetikka bana ababba ne babaleeta eno ku poolu oza bino biri ku kikono simanyi maani bawala batandise okuyitawo bayingira mu mazzi n'akapale yayambadde kaka Friday Yesu Kristo babayisawo ne babateeka mu mazzi onanyumya ku gita gyaso ne ya beesi laba nno oli yanyumirwa kulaba mukazi wattu aba agenda maaso n'okunywegera agenda okuza amaaso ng'oli amutunuulidde onoosonyiwa naye oli ankwatibwa ennaku owaaye jangu naawe nkuweeko kano kasiru kazibu ono sejja akasebo yetayingidde mazzi kikona yamuswamidde mu mazzi waaye tugenda kukwata kuba okujja mu mazzi Dyed my hair this morning. Manye enviri zange nazidayinze ku makya g'olwaleero so kati saagala zoononeke. That's a shame. Kya buswavu. Because kubanga our sounds really nice right about now. Amazima gali nti mpulira amazzi go mabise essaawa zino. Oba si kisobola okugenda mu shaawa zino esooka neeyiwako gookya. Kati nga bamuleeta ono gwe yasalawo afuule Job experiment. Gwe baguddeko ayasama olwasama omanyi bwe kimusukako ayogera tasirika gwe buli kaseera bwe naabeereyo wansi gwogenda kuba yasama bwasami sirikako I'm a musical wordsmith, honey. manyi sebo ndi musical wordsmith munange obuzibu bwe nnina nje kuwandiika nnyimba waawe tolaba yabate ono mwami Tebo bulijjo asula eno yeekanga olwekanga abo bali mu binaabiro ono kye baamukola olagenda okujja abasika ki ekigenda mu maato kumba oli abiina mukamu. Who's this guy? Ono yani? Brandy, answer me. Brandy nziramu nkubuuza ono yani bimuli mu kamwa. Open your... Bikula akamwako mbuulire kyenkubuuza. Yabifujja. Does it taste like pineapple juice? Kiki bibadde nga pineapple juice. Shut up. Sirika. Shut up. Musirika. You just stay apart. Ate munjagala mwawukane mu musigale ne kana akabinja kasigale eno. Like little girls, all right? Wano baana bato. Nibamusimba akayaga. Be totally irresponsible. Mazima Brandy nasika akayaga. Kano kagenda direct ku bwongo. Ya. Wow. Boy. That's some good shit, man. Kano kasekula. Is a judge. Tata woyo mulamuzi. What? Kiki? Tata woyo mulamuzi. Tata wo mulamuzi. Who do you think you are? Kiguwe ita kilo lita. Yeah? You lured me in. Wandese mbino. And then you lied. Nonkola byoyaga kyokate no nimba. Notanga bushawo mulamuzi. Yesu Kristo. I think I just... Ndabika ndowozezza oluyimba. Tugenda oluwandiike. Kanzije. That was cool. Kibadde cool ekyo. Love your music. Twagala music. There's a gate right... Bana itulina gate eno lwaki mwalampa ekisakaate. Oli agudde. Hey. Abaye. I'm not done. Mwe sina bamaliriza. What are you doing? Kiki kye mukola? Oh my God. Yesu Kristo. Live here? Gwe simanyi obeera wano. Yes, Kuno omusajja asula wano. I'm a homeless American. Stop it. Mulekeraawo. You guys like this. Brandy. What are you thinking? Gulowooza ki? What would have happened tonight if I wasn't here? Gulowooza ddala mutuufu ki ekyantuusewo singa kibaddewo? I've swallowed. Ati nandibimizze. Neekoze ne mbifujja. And that's not funny. Kyo tekiri fane ngenda kuyita bazadde bammwe. Hey,
Let's see how funny it is. Katowe bwe kinaabira funny nga bazadde bamwe bazze wano okubakima. Tufudde. Be at home, in bed, muteekeddwa kubeerako mu buliri. Not floundering around. Si kubeera wano na gasajja gabasinga myaka nga 10. Ye nkubira ani n'essimu zammwe sizimanyi ewamu. Kati mukazi wattu yadde waka. What a night. Ekiro kibadde kika. You can say that again. What are you doing here? Kiki kyokola wano? Date. Tubadde tulina ka date. Or were you so busy with your stupid scam list? Oba osanga singa tubadde busy ne lisiyo wandibadde okimanya. Step back to me. Totunula bintu byange kinziriza ekitabo kyange. Private. Mazima n'ofula experiment ya bulo job. No. Mune wa handi job. Come on, we're not even together. Yeah, you're right. We're not together because I'm breaking. Tituli ffenna lwansonga ngenda nakukyawa. We're going out. Tosobola kyawa muntu gw'otagenda naye out. You gave me a hand job. Wampa handi job tekina kye kitegeeza. Hand job. Handi job yali just handi job. I told you that I love you. Nagamba nti nkuyagala. You meant that? Wali okitegeeza. Yesu Kristo ozitabusiba naye. How could you do this to me? Ndira mutuufu oyinza otya okunkola ekintu nga kino. I studied with you. I think. Mazima nasomanga naawe tukola ffembi liwo ekimu tukikola ffembi. Nompita emabega. Be able to enjoy a hand job again. Cameron. Cameron. Don't say that. Toyogera bw'otyo. I'm probably gonna have erectile dysfunction. Camster. It was just a misunderstanding. Just wabadde otonkwata nako. Gasya ku mbaavu. I hope you get AIDS. Aswe nti onofuna ne sirimu. Cameron nawe toyinza vuma muno kivumo ng'ekyo. Omugambye kansaba ofune ne sirimu. Yasigala akaaba. Welcome to Big Bun. Can I take you? Gwe nkuyambe ki? Cameron wants me to die of AIDS. Cameron anvumira nga musimanya ayagala nfune sirimu. Ninga avuma banno okugamba ogwo gwonna. Kubadde talina kyakyasobola kuvuma. Hand job come between our friendship. Kale newunya nali suubira nti hani kyobwegenda kujja masekati ga relationship yaffe. Yeah. And I didn't know he liked me. Nze sigamba nti oba nali mwagala. Simanyi nti anjagala. See? Do you like Kale ekyebuzibwa gw'omwagala. Nedda. It's Cameron. Oli Cameron. I don't think about him like that. Simulowoozaako ng'omuntu gwe nyinsokera ku makya ne mwagala. Kuba nengwa naye mukwano. I think I really hurt him. Ndowooza namulumiza ekiteekanika. Guys mess around all the time. Bagayi bamesinga around akasya konna. It's bullshit. Ebyo bya busa. Ankle and gym club. Tolina bakaabirira. Square danced with like 3 other girls. Nze nijjukira kajjama kali ka jimu twali tuteekeddwa okuzina nako omuziki. Years ago. Ne ngenda afune obuzibu ne kafuna bagayi abo babadde mwalanga basatu. Gloria Steinem says, you're either the virgin or the whore. Well, you know what? Omanyi? One of those sounds a lot funner than the other one. The whore. Maybe this whole scamless thing was just... Kati golowooza kino kyonna ekyali si kyabadde kya busiru. Up now. Nedda naawe tosobola powa. Well, you can't back out now. Njagala okimanye nti okoze ebinnyina okusinga abantu abalala bonna. More action in the last month. Akaseera akayise emabega ofunye action eri sexual n'okusinga ky'obadde. Kyoyogedde kituufu. I deserve to get fucked by Rusty. Obutuufu I deserve to get fucked by Rusty Waters. Kati ono ajje waseeyawo amuwooyawooya. Pyramids to do with guys. Ayina lisimu simanyi lisi. She could just jerk me off. Lisi yakweggala bagaayi kati. Ekyo nga kibi. Any old guy? Oh, he's such a dick. Guy kati ono yawulira bona ayina lisiti. Yes. Yamuyitirawo namugaa jankuwooyewooye. Me too. But you have... Mwalina lisi yakweggala bagaayi. Why would I do something like that on purpose? Mutuufu tosobola mukola kintu ng'ekyo. Me to die. He's a meanie. He's a... Mazima yanjagaliza kufaana ngamba mu ndwala esiriimu. Better. Oli musiru gwasinga. Referring to yourself in the third person. Tatandise omunywegera. Daffy. What? I just invited you over to make you feel better. Nakulese wano ogezeko owulira obulungi oleme kubeera munakuwavu. Yo bino biki ebyakutuuseeko ng'olina ebiziringo. Just a little hickey that Kitty Randall. Anti nze Kitty ne Kitty Randall twabadde ku humping. Dry humping. It's actually kind of complicated. Kigamba kiri complicated. To show you. Mba nteekeddwa kikulaga siina kikubuulira. Okay. Ate nga naye akirina ku list. Yomugamba kale tukikoleko. Oli serious. Of course tukikoleko ndayo bwe kibeera.
dry humping mubeerawo bintu byakwewala kati wansi naye nga kapa zange omwami nayagala kapa ze nga bwekiwulira ne badda ekapa ezo tozisula dry humping wekiyitibwa. Fuck up. No way, dude. We dry humped last night. All over. Twa dry humping ze room yonna. Sex manual or something. Kayina receipt, kayina sex manual. Okakasa. Ha! Tomu tekino yagamba tufudde. Bwe kaba kayina receipt awo kiyina okuggwa. Naye yajja ayina okubeera omu kwabo bagenda okubeera ku receipt eyo. I don't know. Derek, do we? Ogenda out. Kono simanyi Derek yeyogeza mbu oli awulira Russell Waters. Sure. Naseka. You're so. Nembo tufoli fane Derek. Walk me to my bike. Jango mpelekeleko kaga. Nesina kyejogedde. Katonda yamanya n'oyo bamututte. Hey, where you going? Bw'atolagawa. Ngenda kuwummulamu. Door pull. Oluggi luli eno. I need air. Neetaaga kawewo. Yabuka kisaakaate. Welcome to Big Bun, may I help you? Double order of fish. Njagala onfunire ebyennyanja onfunire chips. Out on a date. Ate waliwo ayagala ogenda ku date kumwe. I will. Nze nja kujja tugende. Nedda. Before Misters. Tuyinza genda na boyfriend wa munno. Right, Brandy doesn't own Cameron. Okay. Sigamba nti Brandy muntu wa Cameron. Herself that she doesn't like Ate kenyini yagamba sigamba nti oba amwagala. playing field. Osegera. Besides, I've never. Ate besides nange tewali yali annegaddeko ng'alisaka mu size kati njagala kulaba bwe kibeera. Nguwulira nnyabo. Oyagala kunneggala Hello? 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 Fiona. Gwe Fiona. You right now is. Gwe Fiona nkulasi nyabo omusipi nno gumutuga. You know what? Forget it. Biveeko. Stupid car won't work. Ye motoka nga tetandika. Yasooka ne yeebuuza abakazi babadde ki. No nakyala amuleese. Let me get this straight. Sooka ombuulire. You want to go down on me? Oyagala kukkirira wansi eyo. Because I just got dumped because I sucked dick at eating pussy. Okay, I just thought that if I practice, bwe baamusudde tamanyi kikola kati yalowoozezza amusse ng'asooka na practice nga before oba osanga kijja naye omanyi tubyesonyiwa ndowooza tukireke. You had me at eating pussy. Kyo si kiinaako buzibu. Eating pussy. Nze ngenda kukuwa. N'atandika. Okay. Wansi eyo gy'ali. Okay, down a tad. Yeah. Okay. Yeah. Right there. It's not working. Yeah. Tebikola. Kono kikola. It's not. Nze gamba tekikola. No, it's not. Kyegamba tekikola. Ddoboozi lya mwana muto. Bulazi wonazze. is the TV on channel 3? Yes. Oli abadde abuuza gy'abateeka banana pini. Okay. Kale. Kiki? Oyo akola ki eyo? Where's keys? Anoonya bisumuluzo. No. Muyambeko. Nedda. Leka muyambe kadu. Tomukwatako. Get out. All right, guys. Genda naawe kale. Bisumuluzo mujja mbinoonya. I thought we were alone. Wangambye tuli feka. Who, Benji? Benji. He doesn't count. Oyo tafaayo naawe. And shit. He's not a person. Ate sigamba nti muntu. Kale kkirira ddayo. Bakita kaningasi. Ng'akiwandika ng'akiteeka ebbali ng'ekyakinootinga. Ebisinga nnagenza abivugaavuga. Yajja asooka awulugumya essimu. Egala kulaba oba asobola okwogerako ne Cameron. Hello, Mr. Mitchell. Mr. Mitchell. Is Cameron there? Cameron waali. Sorry, he's in his room with the Onoosonyiwa munaye ali mu kisenge eri yeggaliddeyo. Sarah McLaughlin. That bad, huh? Ali bubi nnyo. I would tell him you called, but we're not. Ani mugambye nti wakubye essimu naye munaye tetukkirizibwa kwogera linnya lyo waka wano eno. Kale. Anyways. It's a 3-day rental, so we can watch it again tomorrow if you want. Cool. I'm glad you talked me into this. Bali wano baseyaabe ne bajja. Me too. Baleese CD ya Beaches, baagala kulaba Beaches. Get emotional. Yes, Wendy, we know. Brandy, what is this word after titty fucked? Kino ekigambo bakiyita ni cunnilingus. It's when a man stimulates the female genitals with his mouth. No shit. So Derek. Kika. Yeah. I prefer cunnilingus. Ekyo kyo tetugera kyogerako. Reminds me of fast food. Wow, look at you.
That's like a step away from sex. Yeah, I know. We should celebrate. Uzayo step ntono nnyo tuuka ku kya sex kono buterevu. Now that you're like hooking up with all these different. Kati engeri gy'ogenda maaso n'ofuna bagaya ab'enjawulo. If I go out with Cameron. Ndowooza tofaayo bwe ngenda out ne Cameron. What? Eki? Cameron asked you out? Cameron yakusabye ogende out. Yatusabye ffenna. Naye nze ne ngamba nedda. Wamu naye sobola gezaako kulyamu seyange lukwe. Osyegera. Speaking of that. Ye bwe tuba twogera ku ebyo. Yeah. Tugenda kulaba beaches. Yeah. Are you pressing the right button? I think so, yeah. Kati agenda okuzza amaaso. Did you dry hump Duffy? Duffy wa mudry humpinze. Kyokka ate Duffy yali boyfriend woli. He gave me 2 hickeys. Look. 1 and 1. Yampa n'ebiziringu bibiri. Ah! You know I like Duffy. Okimanyi nti Duffy mwagala. It's not like you're going out with him. Sigamba nti ogenda out naye. What is wrong with you? Kikyamu ki ekikuliko? Why are you spazzing out? Lwaki munsekula? Pose before bros, man. Tulina kugenda maaso na tulyamu lukwe. Hooking up with whoever. Whomever. Yeah. And you're going out with Cameron, so Kati gwe ng'oli ne Cameron. But I asked you. Naye nsoose kusaba. That's the difference. Yenjawulo eriwo gwe sebo wazze ku boyfriend woli. Choose a boy over our friendship. Gwe n'osalawo otwale boy mu kifo kya relationship yaffe. No, she doesn't. Ono tagaya kulaba beaches yaffe tagaya giraba. Let's go, Wendy. Let's watch it. You're. Wama tugende tujabire ewuwo. Wanange. Wendy. Yeah, thanks. Wendy. See that. Take it. Let's go. Twala ne Deke. My VCR. Deke yange temugitwala tugitutte wegire gashiya. You better hope to God that tape isn't ruined. Wandibadde osaba Katonda singa tepu yaffe tesiraana. Understand you because I don't speak slut. Nandibadde nkutegera n'ensogera lulimi lw'abamalaaya. Aya. Willie, what happened? Ki ekyatuuseewo ati? Every summer, Oakcrest Kati obuzibu bwe balina prank on us. It's like initiate ku mulimu. guard. Balina bakompitita. You were here all night and you didn't hear them? Wabadde wano ekiro kyonna n'otabawulira. Kati bakompitita bazze ne basooka bakyankalanya ekifo kyabwe. Ne bafuuyirayo bisipule. Ne bawandiikayo ebigambo eby'obuwemu. No, I'll just have Rusty and Kyokka ono asula wano eno. here. What? No, Willie, we need to get them back. Tulina okugezaako okuba nga tubafuna. Yeah. We need to get revenge. Tulina okukola revenge. I mean, real. Kyentegeeza tulina okukola real revenge. Tubatte. What? Eki? It's illegal. I know. Kimenya amateeka. Waliwo gwe naye bye bawandiise emabega w'oli. Hurts. Come on. Bakubyewo akafaananyi. This is your pool. Eno sebo puulu yo. Then who? Yeah. Era dda mbutuufu. Let's take a big fucking dump on Oakcrest. Let's get those fuckers. Hey, Bernard. Bwe yasituka yagamba tugende tubasalire ezzike kwembule. Yeah. Ye. Take a big fucking dump on Oakcrest. Tugende tubasalire ezzike nga liringa ekiswa. The plan. Ekyo kye tuba tukola. Blow this shit up. Kati nga bajja. Rock. I see it, boss. Mpola mpola obadde ki? It's fucking ladder. It's Lino ddaala naawe tugende. Nga bajja. Ngayo bagenda basalira ezzike nga liringa ekiswa ku mbaavu. holy shit. Buno busa bwennyini. Ono yazze neggiribwa. Virgin perimeter. Cameron, what's your status? Cameron musooke mumbuli ekiri kitya. He's not talking to you. Anti munaye yaganye okwogera naawe tayogera naawe. Ye kino ekimmalako emirembe. Issues getting in the way of work. Unprofessional. Over. You can't see him, but he's. Tosobola kumulaba naye singa obadde osobola okukyaba akusimbye olugalo. Over. Just get into position. Over. Mwe jasi muterere mu nfo kyekikulu kya byonna over. What are you looking for? Gwe si kyonoonya? Why do they have all these things? Lwaki balina ebintu bino byonna byonna ebyenjawulo ebiri eno? Any of these things? Ate nga ffe tetubiina ku puulu yaffe. Aha, kino kye kikyusa amazzi. Ndowooza mwe mwatuuse dda mu nfo over. Ne bayiwayo sabbuuni. On my count, guys. Ngenda kubala. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Yeah. Spin that bitch. N'asumulula amazzi. Mbe sabbuuni ayiika muli. Mu swimming pool. Is that good? Awo si wabi ndowooza kuno si wabi. Guys, you have to see this. Banaye muteekeddwa okujja mulabe kino. Over. Jangu naawe Cameron yeegire siina gye ndaga. Holy shit, newbie, you are smart. Nze ngamba kyengenda okukola kiri kimu kyokka. Enasooka nga yingiremu amazzi ago. Bw'abikkula omubiri onayagala nange. Naye simanyi musajja ono kyanjagaza. Awuli ayagala amukwata amuli eboyiro. We doing this? Oyagala tukikoleko? N'asooka afuna w'atuulira.
Come on. Jangu nawe genda maaso ndaga kyoyinawo. Let's do this. Of course tugenda kikola kansoke ne temeteme spare. Take your time. Gwe suroko. You go talk to her. Lwaki togenda n'oyogera naye instead okubeera eno ng'ogenda maaso n'okweyisa ng'omutumbaavu. You want to hear a riddle? Why? Oyagala owulirayo ka riddle. Oza lwaki omusajja asala ekkubo. Lwansonga ayagala tuuka ku sayidi eri endala. Nona ayagala kukola comedy. That's supposed to be that's Eddie Vedder, dude. That's not the. Eddie Vedder bw'atyo bw'akakola. Kuno Eddie Vedder si bw'akakola. Jeremy video, but that's not the face. Yo si efeesi gy'akola. I totally get why Brandy wants nothing to do with you. Lwaki sokwata tubadde ku nsonga ya Brandi. Bitch Garcia lwaki soyogera ne Brandi. Kumbe bano bagenda kuvuga gogoro. Ne bayitawo paka eruda mu swimming pool. Kaleega nno kavuddeko. Yagamba tufudde bannaye. Obulega bw'ayamba tebumutuuka. Get back! You want it? Yes! Okaagala. Better without it. Kwate kuwona akakanyuka mule. Believe you just did that! Siwa chikiriza mbu okikoze. Yamusika n'amusimula kiss. Wow. Excuse me. Sebo. Better ask. Mulundi omulala osabangako tobbanga bubbi. Kano mpaka kiss. N'amusimula ka kiss. Fuck you, O'Crest! Mwegire O'Crest. Olina ali mu kubajja. Tufudde omuyaye n'atuuka. Gwe tolina kaleega. Kati kansoke mbasalire muno ezzike bakijjemu enjawulo. Banyini pulu bagenda okujja ku makya. What? Kiki happened here? Ekyatuusewo wano eno. Bosi, lengera balese akaleega emabega. You can look me in the eye in denial. Kati kwogera tula maaso gange weegaana akaleega kano. That doesn't. Akaleega si kafaako. Nga kuliko n'erinnya Brandi Clark. You wrote your name. Bw'owandiika erinnya ku bintu byo. I'm sorry. Musiru ki aguyinza okukola ekitunga ekyo? Write your name on everything. Onoosonyiwa munaaye ngenda mu college olina okuwandiika erinnya ku buli kintu kyo. And our filtration system. Yeah. Mwakyankalanyiza ebintu byaffe kono si buzibu bwaffe. Problem when I report you to. Kati bugenda kufuuka buzibu bwammwe singa mba reporting eri department y'abapaaka. Don't do that. Nedda tokikola nkwegayira awo tondopa. The only way I won't call. Engeri gye sobola gezaako okukulopa kiri kimu. Handwritten apology. Alisi ng'owandiika apology. Stop today. N'ogamba nti bino byonna bigenda kukoma olwali n'omukyalo oyo mugobe. No one's getting fired. Teri agenda kugobebwa. Nkugobye onoonsonyiwa. Ebisigadde nja kusisikana mu ofiisi ondowooza. Kidding me, Willie? Osaaga Willy. Wait. Kkiriza ongobera ki? I taught you how to swim. Mazima nakuyigiriza n'okuwuga. Eki? I can't lose my job. Sisobola kuluzinga mulimu gwange gwetema. Katonda wattu bannange. Telling me to loosen up and relax and not think so much and well, fuck that. And fuck you too. Wejjire Garcia mwaza ku kyalo. Nawe wejjire. Ndowooza ekyo kiwedde kati osigaza apology. Kwati kubona ajja paakingemu ebintu bye. Yeetegekera college ennaku ziggwayo. Yafuna obufaananyi bw'abaseyaabe. Abusula n'akwasibwa n'ennaku bambi. Yesu Kristo. Come on, don't look at me like that. Naawe totunuulira bw'otyo. Honey, can I speak with you? Osobola okwogeramuko naawe. Mama yamuyita asooka ayogeremuko naye. Cameron was crying afterwards. Munaye yatuuse essira n'akaaba. Yamunyumiza buli kibi kyonna nga bwe kibadde. Just really more sense. Abasajja munaye bali mu sensitive n'okusinga ffe kati labakitaawo. Olw'okubanga si ye yansookawo kati yali awo yenna akaaba. But I have planned a Naye nnyina kyempulaniza esobola okuyamba. anniversary. Oh, Mom, I don't want to Mama. talk about you and Dad having Nze saagala kulaba ngo ŋŋambinga sex ne kitaawo tofaayo tojja kundaba. As you Naye move forward on your sexual gy'oko mugenda mu maaso ku nsonga zino. one thing. Waliwo ekintu kimu kye njagala nkugambe. Ki? Tease lube. Okwesanga lubrication. Doesn't always have to be painful. Kwegamba kiteekeddwa gezaako kubeera kya bulumi.
I wish my mother had given me lube when I was... Zikansubire kale ngamba singa mama ngeyampa lubrication. Ono mama musiru kusia katonda. In the vagina, sweetie. Mbiteke wako no manyiyo. Omanyiyo okubisa. I got it. Ne simu kanjikwate. Poisey Paul. Rusty Waters, please. Njagala Rusty Waters. Yes. Rusty, please. Rusty Waters gwobompa. Rusty. Brandy, she wants... Brandy yetaaga okwogeramuko naawe. Hey, newbie. Ogamba ki newbie? Fired, that sucks. Nga kibi nnyo okubanga bagobye. It'll be explaining the employment gap on my resume, but... Naye, Anyway, ekiriwo kiriwo ekiri. would you like to go out with me? Wandiyagadde ogenda out nange? Why not? Lwaki nedda? I'll pick you up after work. Ndowooza nja kukimanga mmaze nga nyinyuse. Very cool. Awo kiri cool. What do you say? Agambye eki? Yes. Akkiriza. He did. Akkiriza. Buterevu akkiriza. Basically, he said, why not? But Kale tagambye yes naye agambye why not. Waters said yes. Rusty Waters agambye yes. We're gonna go. Ngenda mweggala. Rabbit. Yeah, that's not the Roger. Eyo si ye Roger Rabbit. Dansi ya Roger Rabbit ebeera bweti. Nagambye ono Rachel Bilson ag'obuzaale. Abalabulwa ennyikawuti. Man would be easier for you. Tagudde mu kabada. Omanyi? So, Kati. taking Brandy out, huh? Ogenda katwala out, eh? Good for her. She's still working on that sex. Kirungi kakyagenda maaso n'okola ku section manual eyo. Sex manual? Section manual? No. Tubimanyi. Dude. Japi. Check this out. Okay, she's... Kasoke kunyonyola. The sex and psycho... Kawandiika section kwegamba kalina section manual. Ever. Kaagala kagezeko ku experience nga buli kimu kyonna ekiriko. Go to orgasm? And like, it's such a mature quest. Kumbe abiwulidde. Did you know about this? Ebyo mbimanyiiko. Nedda ekyo tuba tetukimanyi. Naye ekyo ekirungi bw'ojja ku puula oyiga bingi. I look good enough to... Bwe tufunyiridde kwonoonyiridde ogenda kweggalwa. I wasn't gonna put it that way, but... Mbadde sigala kyogera bwentyo naye. So does it hurt the first time? Kati omulundi ogusooka kiruma. And use a lube mom. Gwe kasonywa kabiya n'okozesa ne lubrication ya maama togenda kufuna buzibu. Okay. But helpful. Weebale kunnyamba. Here, you okay? Oli okay? I noticed you stopped eating your snack balls. Ennaku zino tokyalya nnyo. Ogusajja gwayenze. Gwayenze ku ba strippers. Are you gonna call off the wedding? Kati embaga ogenda gisazaamu. Nandigisazizaamu naye tegunkubira na simu. Because getting your heart broken fucking sucks. Yes. Okay. Ndowooza kati ndi set. Gary. Genda ofune olunaku olusufu. Nti kale. I want you to know that Njagala osimanye nti I wouldn't be having sex tonight if you weren't. Sani habize sex senga tonyambyeko. Okakasha. Onyambye. Thanks, Brandy. Bali kusiima munnange. Wuliriza. I don't feel like. So I'll figure it out. Ebisigadde nja kubimanya. Mugana enjoy your penis. Feel like. So I'll figure it out. Okay, enjoy your penis. Aya. Olwoga akwata kubogenda. Mbutufu imagine nga kakwetegekera katyo. Ng'okimanyi embeerera teri yali akegadde gwagenda osooka siru gwagenda ogijjako bajja neno Beaver Creek nga kasimba ecupa ya bia tekanywa omwenge naye bakagamba mbu kirina okugenderako nga kasooka kawuuta olubiya. Ono yatula Rusty Waters omuntu kabiya nga yekatankira kekatankire. Otyo oli bulungi ndowooza No, thank you. nkwongera akalala konedda nze nywa kamu kokka bwaba kyalina ogenda okola anywa kamu kakati Something I've been wanting to ask you. waliwo kyembadde njagala okubuuza kyoba Can I kiss you? ofayo singa nkunywegera can I kiss you? I know you can kiss me. Nkimanyi osobola just lwakubanga obadde oteekeddwa oku mpozi Akiroya Rodi aweddemu amaanyi. You can definitely kiss me. Kiri okay, you can definitely kiss me. Kiss me tofaayo. Badde alowooza Rodi agenda kwekuba. Kayino bamugambye akantu kano kalina kirisiti. Kati onajja akasika ne waka. Yakonkona bwanyiga akadde. Ani oyo afiira ku luggi lwaffe? Oh, hey, is Brandy here? Brandy wali? No. Nedda. I think she might be in some trouble. Ndowooza alabika mu masekati g'obuzibu. Can I wait here? Nsobola okulinda wano ne mumulindako. You got a dick under that? Olina zubula wansi w'ekikooti ky'oyambadde ekyo. Why? Lwaki?
kakati mu kaseera ke kamu waliwo emmotoka eyajja ono yakozeseza lubrication gye bamuwadde. Maybe we should get a condom. Oza tufune endoni. Of course. Or AIDS. Sandi yagadde kulumya ko nera nange sandi yagadde funa AIDS. Sagala funa sirimu kwata. Ekiberayo ku Beaver Creek teri kirala kwegamba gojja ne motoka yo yerogiyo ng'opakinga ng'ekintu okimaliriza. No, not that. Sigenda kulumya kono si ekyo kye ngamba. Kyembadde ngamba njagala kubeera waggulu. I want to be on top. Njagala kubeera waggulu. It'll increase my chance of orgasm by 40%. Njagala lisi chances zange z'okusamula increasing by 40%. Manyi omukazi wabeera waggulu kwegamba ayanguwa. Okay. Kamugambe njagala increasing by 40%. Nga katuula. Nga asooka. Oli set. Ndi set? Yeah, you are set to go. Okay. Kirikabera owuliranga bituuka wala iye. Bulijjo bibeera weebiti. Kano kasiru kazibu. Boyi ng'akona kyuma. Nga katabuka. Bwe katabuka. Musajja wange. Bamusunda olusunda. Yesu Kristo. Atulowooza yaweza eddakiika. Bwesebo. Did you just? Yeah. Osamudde kono buterevu. Yes, kiwedde. Yeah. Osamudde kweliti. It was like less than a minute. Mazima towezeza na dakika. Kati nze kugambe ki. Dakika teweze yawulyanga disappointed. Kumbe tata atwala embi. Tata. Gotta be kidding me. Kuno kulaika kusyaga. Tata aline mama abadde atwala embi. Mama amagulu gali yali waggulu ku ddirisa. Tutawanyika abo bazadde bange. He'll be ready to go again. Simbadde mwetegefu. Ndabye muwala waffe. Muwala waffe. I'm certain that's not Brandy. Brandy was with Cameron, and he drives a Ford Steve. I'm certain. Sika kashambo oyo Cameron. Lwaki oyogera ng'akakasha kulwasonga nayogedde ne muwala waffe. You had your talk with her, didn't you? Lwaki wayogedde muwala bange batandika ebyo byesyagala. Where she has her first orgasm. Kati wabadde oyagala agezeko okutuusa okusaba nga alina emyaka 4. Ndaba nno. Okay, sorry. Ono bamufunziza. Alinga avuga buno bugali bukikikyaka. I might look like a rock star. Nyinza okuba kale enfaanana abakabi. You know, like a naye missionary type of guy. Nze ni musajja wa old style missionary kalika missionary. Nkola yange ya missionary zetoteka notandika kunvuga nga tindo. I'm a pretty sensitive dude, right? Lodi sebo yajja yekyanga ayomba. Cameron agenda okujja omutomera yagwa kigo. Bwe kikira. Cameron yaga kulwana. Calm down. Oye kaka no badde ki. Did you make love with her? Simanyi akwegadde. He did it. Of course mwegadde. Get off me! Nvaako mbwagwe naawe. I believe I was so stupid. Tukikoze naye kibadde kya busiru. Get it. It's not having sex, it's a big deal. It's Kati bwegamba nsitegedde okugamba having sex kyekikulu. things of emotional crap. Yeah, exactly. Kubanga ddala mutuufu ekyokukomekerera mulaavu kyekirina obuzibu koona era ddala. Brandy! Wama gwa mukwano kyekisinga. Why don't you? Lwaki? You've done it once, virgin. Lwaki toyogera ng'eyali akikoze kalisula olumu gwembeerera gwe. Had sex. Look at you! Look Nze nali abiiseeko sex. Stop it! Abaayo mulekerawo. You are wrong. Gwe naawe oli mukyamu. Things matter. And having sex with the right person is a big deal. Okwavinga sex n'omuntu omutuufu kyekisinga bannange. Look, I owe you an apology. Amazima gali nti omanje okwetondera. Time like it's no big deal, but when you haven't done it and you're a virgin, it is a big deal. Yamugamba nti bw'oba tunaavinga sex kwegamba oba olabanga ekintu ekyakabi ekiri awo. Keep trying not. Naye ate bw'okikola kwegamba oba olaba ng'omaze budde bwo bwa bwereere. I messed up when I hurt you. And I'm really sorry. Ekituufu kiri nti nze okola kino nageze maaso n'okulumya. Ate mu ekyo ngenda kusaba onsonyiwe. Dude, I'm standing. Naye ekisinga okunnyiza kulonda ono lwa Sea Waters. Pains are retarded. Ate gwe nkyali mabega tonvuma. Tomanyiira tonzigyako waya. Mubadde ki nammwe? Cameron? Cameron. You are super nice. Tetuganye oli super nice. Cute. Oli kind, oli cute. Kind. Osegeera. Reliable. Oli reliable. A girl would love to be in a relationship. Kwegamba gwe guy omuntu gw'ayinza okwagala ogwa mukwano naye. Probably yes. No. Yes.
I'm a teenager. nze sigenda kwejjusa ekyokubanga havize sex Regrets. ndi teneja batineja tulina kutambulira mu regrets kwejjusa And Rusty. kati gwe Rusty kasasiro naawe Super hot. Rusty tuganyonyerera You play the guitar. oli musufu okuba gita abakazi ne basubbalala You. naye Am I gonna regret losing my virginity? nina kwejjusa okubanga vaginte yange njiruzinze naawe neero ogenda kwejjusa abasinga bejjusa Not. sigenda kwejjusa Gonna be an awesome story to tell my. kubanga amaziba gali togenda kufuuka olugero lw'amaanyi lwengenda onyumiza abaseeya bange Speaking of which, ye bwe twogera ku ekyo that is where I should be right now. nteekeddwa nogenda okisikana baseeya juyira baadde bamunyigidde Not here. siteekeddwa kubeera kagenda ekisikane baseeya bange nyumyemu nabo kuya bulijjo akimanyi nti oba osanga okuhavinga sexi bw'obanga tomuhavingako kwegamba kintu kyamaanyi kiri awo tageeza obituukako byakisi oli tawezeza naddakiika mazima bulijjo yo akyetegekera kumala wiiki namba ali ku kintu akyetegekera akoze ebintu ebitasaana alowooza oba osanga kitwala n'essaawa nga namba kakati muzeeyi azeewo akazanyize ayagala siikana muwala wa lisi bwogere amusika muwala wamulaby atwala embi ng'alumye n'obwa waggulu maama mukavu wayo mwana muleke bayigira mu nnyumba kuba ate omuwala avuddewo ne kalunda aganya yakasota n'atawanyika taata yajja ali agenda okujja yasiikana muwala we owokubiri bamuliko wayi Mr. Clark. gyebaleko ssebo tavuddeeyo nno Judge. mpitibwa kyagi mulamuzi Hey, look, I'm Brandy's boss. bampisa ndi bosi wa Brandi wulira taata The way, and so is this one. You've raised two amazing daughters. I want you off my house and out of my daughter right now. njagala ofuluma ennyumba yange ne mwana wange mufulume okufuluma yonna oluyiza byako obadde taddagira Is there anything else I can do for you, sir? waliwo ekira kyesobola fuluma mbufuluma muwala wange ofulume n'ennyumba yange That's not Chip. oyo si Chip Mom. ye maama bannange You should. No, leave it. baleke wamasooka omala osamula olyoka oveeyo Grow into a woman who won't be able to protect her from the world, and I bali bali mukulaba kasire bakabwa akayitibwa beaches energy who is fun. You told me to play with her. I wangamba nzanye naye made me feel like this. kabakutteko lyakabye nokaaba Let's be over with. banaye Man, you know what? You can't handle this. omanyi tosobola kwasaganya bintu bya sinema kyenkulabyeko gwe You're a mess. lekaleka sinema etandise okukaabya babale ne bawulira ayimba You are content to let me. What the hell are you doing? gwe nyaba okola ki I don't want her here. nze simwagala wano oyo Oh, you man. Was the Get one out. with all tetukwagala wano fuluma genda glory. ye nakyayimba But you were the ones with all the strength. Stop. bwe ssebo lekera awo nyabo Come in here and start singing. olowooza okuyinga awo n'otandika okuyimba tugenda kusonyiwa Okay? Did you kumba oli akayimba kamukutte yatandikira awo ye gwe muzira wange Everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. kirya maaso ne bagaddiza ono And beneath my oli kirabika amusonyiye you and beneath my sukwetaaga Fiona I don't know the word. nze ebigambo sibimanyi ebyoluyimba olwo obimanyi ebigambo yimba fly high again. akataala kali mu bano So high I almost touch the sky. almost touch the sky Thank you. Thank God for you. The wind beneath my bajja basobola ogezaako kuwuzika akayimba wings. uliya zihamoni oshiba akafubito bambi Oh my god. katonda watu We did this. sobola kikiriza mbu tukikoze I'm really sorry, you guys. munansonyiwa bannange Also, n'ekirala I fucked Rusty Water. Rusty Waters mwegadde kulika It was quick. kibadde sya ayanguye
Randy? Dad? Tata. Tell me you were not getting pregnant tonight. Ngamba togenda kufuna lubuto. Yakozesezza endoni. Can we please talk in the Tusobola okwogerera mu kakobaawo ne tutwogerera eno. Yangu twogere. Nosonyi ojja kubeera okeyogera ne kitaawo. Let me just start by Leka nsooke ntandike n'ekyokubiva creek. birth control or rubbers or Bw'oba ogenda mu bintu ebyo olina okukozesa birth control, olina okukozesa rubber, lubrication, byonna olina okuba nabyo. Taata. I'll talk about that stuff. Ebyo saagala byogera naawe ate. Katonda yeebazibwe kuba nange mbadde sibyagala. I need to know that you're okay. Nitaaga kumanya nti oli okay. Fine. Ndi fine. Seriously. Seriously ndi fine. You don't have to worry about me. Toyina kweraliikirira ku nze. It's going to be possible. Because you're my daughter. Yamugamba tekijja soboka kuba oli muwala wange. Buli kaseera munaye okula bukozi. Kwegamba ku nsi ya Katonda tekiba kibi having sex wabula self sex kyekikulu kya byonna. Self sex kyekikulu kya byonna. Kyobula abazungu ebiseera bisinga bakutiriza nnyo abaana baabwe. Tebabatangira mu toyina ku having sex. Wora babagamba kimu self sex kyekisinga byonna. Ye bw'akimanya nti atuuse emyaka egyo takyasobola gezaako kimugaana. Aba alina okugenda maaso n'omuyitiramu. Ono yakwatikubo n'akomawo yafunye akaseera baaba. Naye muzeeyi yakamusalizzaamu. N'asooka atula ebbali n'abirowooza aba agenda osumulako okunywa. Agera okwekanya nga Kanubi kali wano ogamba kigwe. Well, hello. Anti ogamba ki mukwano? Look, you can't stay away from here. Kirabika tosobola kwesonyiwa kafo kano. By my house to save me. Mbadde nzize wano kwebaza wabadde ozireekamu naye okuntaasa obutavinga sex ne Rusty Waters. Thing, but Kituufu. Naye ate nakomekedde ndi ne sister wo. your dad walked in. Kitaawo ate n'atusiikana nga tukimala. Not go away. Okay, I didn't need to hear that, Willie. Mbadde seetaaga kuwulira ate ekyataata Willy. I'm gonna be seeing you a lot now that you're hanging out with my sister, huh? Kiba kitegeeza ngenda kulaba akaseera konna engeri gyogera okuba ne sister wange. No, we're not going out or anything. Sigamba nti oba tugenda out oba ki. But she said something like, fish. Nejasi yaŋŋambye mbu A woman needs a tricycle. mbu ekyennyanja tekiringa simanyi oba omukazi wayinza okwetaaga akagaali oba gwe wakimugamba. N'engeri gye yakyogedde gye saategedde. Swim lessons. Wow. Zino ze sente zo. No, actually. Sente zo mbadde njaga kusasula sente zo ze wanjigirizaamu okuwuga. Brandy. Brandy. And if you want, bw'oba oyagala get nothing going on next summer. nga tolina kyogenda kukola ssama eddako osobola okujja wano n'ofuna omulimu. Your position waiting for you. Ogwa manager gukulindiridde. You're quitting? Kyogamba ogenda bivaamu? Yes, ngenda bivaamu. You just learned how to swim. You work so hard. Just wayize n'okuwuga wakikoleredde. I think getting with Amber made me realize that I could do better. Okwatagana ne Amber kirina ekintu kye kyandeetedde okulowooza nti nsobola okugezaako okukola ekisingako wano. Siri bubi nnyo. Cheddar. Okay, Willie. And I took Willie. a little caviar and I realized like, what? Ate sissawo ye waakabinya akusinga go ge mazima. So I'm gonna get out and I'm Kati ngenda kukwata ekubo ngenze esooke neeyiye. gonna better myself. Njagala listi neerongoosemu nfune obulamu obusingako wano. I actually think that's very mature of you. Ndowooza ekyo ky'oba olowoozezza kijja kuba kya buntu bukulu. Now, Jay's health isn't doing too well, and I'm not getting any younger, so. Ate sigamba nti oba nzira buto nkula buli lukya. Bino byekyana ekisonyi n'obivaamu alisti nooze ku bintu eby'ekintu ekikulu. Tulaba. Kati folo ya 1993 balina okukwatibwa ogenda mu college. Waliwo eyajja akaaba. Oh, Mars, you're so homesick? Marcy, owulira omisinga ewamu ekono butereevu. Marcy. Tuli ku college. Cameroon yajja. Jira basomera college yemu ne Cameroon. Cameroon. Yena no musanyufu kikyati. I know. You never returned my electronic mail. Wadde toddamu electronic mail zange. I think I needed some time. Ndowooza mbadde neetaagamu akaseera. And I'm sorry too. That night was really... Onoosonyiwa ekiro ekyo mu butuufu tekyali kyangu. But I'm glad that we like... Naye ndi musanyufu kubanga tuli just ba friends. I think it would have just confused. Nze ndowooza sex yantuleetedde okuba nga tubeera confused ku kye tuteekeddwa okubeera. Really? Nakikoze nno. I did it. Nakikoze. I had sex. Negadde omuntu. My roommate and I went out. Nze ne roommate yange twagenze out. You were a freshman, and I was like... Katulina kwe twasisikanye kasinya ne kamubuuza oli freshman nti ye. Oh. Yeah. Just Hey. took it. She just up and took it. Kaze buzi ne kanneggala.
But all that to say, I think I just want you to know that nze kyemali njagala okugamba that sex is a big deal, but it's also not a big deal. nti sex ebiseera ebisinga kibeera big deal It doesn't have to be. naye ate oluvannyuma lwakyo tekibeera big deal kwegamba tolina kubanga okirowoozaako every time bwe kiba kiza osobola okikola ne kiggwa Yeah. si kyekintu ekirabo kisobola okulira ebirowoozo ng'ogasseko n'obudde kalyoka kana tamufunziza okunyumyawo abo akatinitini Yay! 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 Oh. Circles. Circles. sakozi Wait. yesu kristu yamugala sookereko enkutwaleko mu kanu n'asooka amutwala mu kanu kinawataka bayise ku salama loodi ono nno ate olowooza yagiramu emeka mukazi wattu tasamulangako bukyanga abaawo olwaleero asammudde See, they're doing a clam bake with the. kumbe taata azze wuliriza taata I said not the back. nabagamba temukozesa nzigi z'emmanju mukozesa oluggi lwa maaso baana mwe mwabakina enzigi z'emmanju temukozesa nzigi za mmanju mukozesa enzigi z'omaaso lwaki We went over this. kino twakyogerako terikozesa luggi lwa mmanju mukozesa enzigi z'omaaso Dad? I said not the back door. nabagana enzigi z'emmanju The back door's one of them. We went over this. munzigize yabagana enzigi z'emmanju ekyo bakyogerako enfunda eziwera bweterevu nabagambye kano oba okalabye nga toweza myaka 18 ensobi yo si yange naye yenna akatutte n'akalaga abantu abataweza myaka 18 ensobi ye si yange mweraba I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this.